nga tuvuddeyo bloka w'ettaka asimatuse okuttibwa omutemu bwa mulondodde n'amufumita ebiso omutwe gwonna n'amusala okutu n'akulekako katono nga yeeyambisa eccupa. Bino byonna bibadde Nakirebe mu ggombolola y'Ekiringente Empigi. Kayongo Rashid emyaka 40 nga bloka w'ettaka w'ekikunyo Kamengo Mupigi asimatuse okutemwako omutwe ono okumutema kidiyo omutema okumulinya akagero okuva mu bitundu by'ekikunyo Kamengo gy'abeera okutuuka Nakirebe yamusaliddeko omutemi yakozesa ekiso n'eccupa byamufumisefumise. Natuuse Nakirebe okujja okusinkana abantu ab'emirimu gyange nabadde nkyayogera naye omuntu ajja n'angamba ssebo nkwagalamu muyaŋŋambye nti nkwagalamu nengenda njogere naye yakutte mu nsawo ng'ajja mu ccupa ng'aginkuba ku mutwe ng'ajjayo n'akambe ng'afumita ngamba lwaki tova ku ttaka ettaka lyolemeddeko liriyo mpaka naddira eccupa eyabadde yatisseemu n'afumita omutwe gwonna. Okusinziira Kayongo tusanze ku ddwaliro Nakirebe nga bamusibye omutwe gwonna Magombe yasimbyeyo ekitooke era omusawo agukeberedde ng'omutwe gwabuzeeko yinki 2 okutuuka ku bwongo naye nga n'okutu kwennyini nako yakusaze. Agambye nti omuntu obwedde amusala ebicupa bwamukomekereza ave ku ttaka erisangibwa Kamengo n'afumita akasawo ngamba tova ku ttaka. Abadduukizi bamusangire nti bakwata Sigawa Kasimu emyaka 67 Nabingo ne bamutwala ku poliisi Nakirebe gyakumibwa. Kayongo Mulumi ategeezezza nga baziye ku birinduulo mu bw'obuyinza olw'abantu abamuwerere okumutemako omutwe w'ettaka erya BK wava erisangibwa Kamengo era ng'agamba nti kyandibanga kyadde kimusa. N'omukulu omu bamwita Kiwola yantumira omuvubuka Mulamba Kato n'amugamba Kayongo watadde ku ttaka nyamutemako omutwe. Ono alaajanidde ab'obuyinza bamuyambe bavunaani yabadde amutta. Nendaba ab'obuyinza muveeyo munnyambe ku nsonga eno eyatuuse n'okuntemuza. Ye omukwate Sigawa wasangiddwa ng'ajjudde omusaayi ng'engoye ziyulise nga alina n'ebisago ku ngalo l'eccupa ze yakozesezza. Embeera enowaliza akulira poliisi Nakirebe Mugalula Moses n'abasirikale okusukiramu ne bagenda mu kifo abadde temulina okufuna obujulizi. Ebyo edonga ku bbalaza ya wiiki abantu babiri okole n'ava Mirina Mutebi ne Babdula Kayizi batibwa lwa nsonga z'ettaka erisangibwa ekirwanyi mu ggombolola Kiruma Mubende. Wali ku bbulooka bamukubidde okumubetenta omutwe okumalizawo ddala kati maama wange yabadde wano atuse wano mu kasooli ng'adduka ng'abeetaasa naye ne bamugobera ne bamukubira ddala era ye bamutidde awo wansi awo mmanga. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire ku Lwakati TV.